wa barakatu mwasuze mutya mwasige mutya Nurdin Ntege nze mbankutuseeko Megatron Media Nurdin Ntege na wona wosinzira okutulaba TikTok CD Media Nurdin Megatron again mubikatanga bya nani stop rale channel zonna zibera kuno netufulumya era wano tuba okuje tugira fere tuyina mululu nayo bali kuli kayo kurale wakola ka sente twakola campaign vocha najirabye yiseke wange ngeliko mukono gubwere bannange nze nesira nko namba nyingi kapapula ngezo mwakirizo mutusasule je bayita multi digital salary eba ya mmeke eyo zero zabadde nyingi wazadde 8 oba 10 zero oba mukawumbi bo mwenda bobozi suse ngamba ngenda vuma abantu era Land Road wegendeze tajiraba kubanga hizo agenda kuongeza amayumba rent jagazino kati bensu abagagga abapangisa babona nensena andi buli kyofunyemo ngoli hapo nena babe ebintu awo kugundi ko secretariat yawo omayi bagikyusiza kakati kati bureau number eranya online online running ebintu naye wali emmere awo wani wa Chris awo wa Chris wali emmere naye wa Chris chenalaba abana bageze online rare we yali yawe nakasero Chris abantu amu yali talina kubasasula kulya kwe baali yamu kulya kunywa n'okwe bakambitebe nyina video ya musajjawo oyo yali yatava mu kasubi akali awo nga buli lwalya nakuta ngagabajja kuddamu bagabule kati nga yebaka kubo we bagenda kuyisa byakulya oba oyina omukona aveewo oleme kumubuuka bangambye Kwezi jagaye munamuwayiriza nnyo Kwezi wamuwayiriza mbuki andi Kwezi alina ke yakolanga wano nga tugenda wano osaide ne tusavinga emmere full buffet emmere yonna ebeera mwalyanga buffet ebeerawo ne tulya nodde ku mmeeza n'omala okulya kati ye Kwezi bw'amalaawo ngadde eri mu ddiiro ng'agalamira nga mugenyi kati bw'alaba mufumbi ng'ayitawo fe abatazze kulya emu n'atukola mutya nga bamuleetera olusaniyo olulwe yajjanga neyegabula buffet n'alya n'afuna mu ddiro mu kitebe neyebakamu bwati n'agamba omuwala ayitawo suuti ku myaka gyo owuliriza omuntu omukulu agamba ki kati omuntu omukulu n'agamba atya fe abatazzeyo kwejjuliramu n'atukola mutya sabo tewalina kankuleetere ondeeterako ne ku juice mulina juice ki watermelon pineapple watermelon eyo gwoba Kwezi wange yanyumirwa abantu era ennaku entono ezo ennya ze yaliwo ezo abakwezaziriye wiiki ebbiri abakusookawo wali singa munene muze naate alina discipline bwe byaggwa teyadda naye omanyi wadde abala abajja balawo embeera ekyali kikyali kitya naye ye Kwezi olwamuwa swe musajja wo mmeeya n'addayo ku yaya musajja wo mmeeya yaddayoko n'abagaba naye ne bamugamba twamaze okukola ataka okulya naye musikat Madrat and Chico balyanga nyabo nabalaba nnyo ku kyokunywa n'okukunywa banywa ecupa za Hennessy 15 bangamba buli cupa yali ya mitwalo agaaga ku supermarket yaye bajja bakwasa namba twalabanga n'obugiraasi obuwe butyo oza mwalimu kooko simanyi mwalimu Hennessy ne bannange beeyagalira awo sikiwandi baafunyewo basobola okulya era Lubega ye nankubirako wiiki bbiri Lubega nankulaga waayi mukasa onoobeerayoko leero tuyite tubeerewoko ono waffe ono yanga atuddeyoko twaliko nawe ensasagge nejja nga tugenda mu swala adda sayidi natugamba nze nakeddewo yange nagimaze dde swala mugende neŋŋamba musajja wange yakayingira obusiramu agala bo mutamye akyabuli mutabuvaamu simanyi obusiramu buzibu bw'obuyingira nga oli mukulu olina okwesiba bbiri olina okuba nga osazewo era akuramu yegendereze musajja waffe ow'e Masaka omugagga yani mpozi yalina eryo Christian name nafuka Akram Emmanuel yali Emmanuel Lwasa kati ye Akram Lwasa
ate n'omwogeddeko ate yakipikanya n'entalabusi tevaako alina buli kala talabusi ya brown ya white ya green blue zonna yasoze kufunako ntalabusi ne kanzu azirina naye bannange ogedde ku Lwasa yenna alina ofiisi nga Lwasa ayagalayo ku kasente mukamuwe musanze ku popopo nga bapromota bafuna sente bazigabadde ku popopo babadde tebannagabana babatereeza cooperative union yaabwe egenda okukola balina bateekateeka nga nabbo babadde baze n'ensawo tuteere muno teeke n'ezo sente zigenda mu union ezo kuba kyempulira bazirya buli era ojja kulaba wiiki ejja nga bazeewo omukulu bagenda Abitex abagambye ayagala sente z'okulya fuluma akuttemu naye leero Abitex abagambye ayagala sente z'okulya fuluma zino sente za cooperative twagala nga ozeewola n'ozizza Nobert abaddewo muleseewo nga zze naye nga ye ali lwaki tebampa ssente Nobert yayombera ddala lwaki tebampa ssente ne bamugamba Nobert zino sente si zaakuwa zakwewola oyagala kuwola mmeka lwaki tebampa ssente olinawo musingo ki ne bamugamba nti sente zaakajja tuno ozikolera conditions zaazo tuzza magoba bwe gati oyagala za bbanga ki bakubuuze ku bibuuzo so si nti teekamu 10 ngenda nakyo nti nedde baali bazijjayo ne bamugamba bajjayo sente za cooperative si zaaba promota kutwala I think ne sente zigenda mu zessako bukyandibadde nti weewola nozaayo n'abantu bawa sente za ssako ne batemaatema ne batandika ntwalako mmeka ntwalako mmeka kaakati mu mbeera eyo ndabye Lwasa ng'atudde n'abadde mbapromota ne ŋŋamba Lwasa anti alinako kidisiko ate disike bapromota byonna byandongo ayinza okuba yayitidde wano tabani kiki yaliyo ate ekyaliwo nakoma oyita e Masaka emyaka oba emeka nga kuliko ekipande ekinene banka sale bakimugulako dda banka nge ebbanka yebeetunda nebimaaka bino ebinene wabweru akwata gyogera akalabi katakyagirina omuwala akuba awantu awo waali sente yali awo nalabanga online radio tiktok yonna ng'epaintingiddwa yero bagikavaringa mwakola online bagikola nesanko ebintu bingi omanyi nti waliwo abantu betubadde nabo nga tebamanyidde ddala kumala sente abatakwatana ku sente nnyingi yakwata se baleeta omutwalo kabbando muzakaba milioni 10 oba akabeera eziba milioni 10 omusajja okayiza yali tagigumira bwati n'agigumira ngera okulanga enkwawa zitonyuluka nezita yono gwe bajjako akatebe ne bamutuuza wansi ng'ali bwati yuza kati amaliriza atya baleeta akaso okuva mu ffumu ne basalako akaveera n'alyoka ziyiika ate awo nanyi naye ng'alina akapapula ke wano asomako bw'ati n'amuweezizi kati bona bataweza kataffaali nga balina okukasazaamu bakabalemu awo papula opya nga buwandagala tasobola kubala ja kumwogerako oyo mukama wange ate gwe n'oddukawo saakulaba ati ze najjangawo nnaku ze bampise jangu okolera neewunya nga nyina buli lwenzija bensanga bw'ojjawo bukyali awo bw'ojja leeta omusangawo era kye nali neebuuza waliwo abakyalinawo kati ne kati population yeesaze ne tenti eno omukulu mbu yeyeviiriddeyo ddala n'agamba ye musimeeya namugaba twamala naga ku luno tujja bayita nze nja okwekubirira kennyini waliwo abanyuka mu bwangu bantu nga Shalom bo bajja lunaku lumu ne badduka zaali 3 yajja 3 ng'ayita n'abagenyi be yalina n'ono omuwala baba muyita Brenda biki Miles yali abaleese Shalom yakola nnyo Dubai eyo naye nno abantu abasinga okukolera gundi ewe ng'ate bosi tebamala budde yali Shalom yajjiranga ku poyinti n'akola show n'akyaza abagenyi be n'ababuuza yababuuzizza n'awaana Museveni
n'awana online rally n'agenda nesibi kusulawo yajjanga ku mulimu era singa abakozi bonna baali bakolanga Shalom eyo online rally yajja kukola nnyo kuba ye yajjanga kukola sikulya era sijja kugamba tibe nalaba vugunyulalira ebyokulya n'okunywa nti Shalom yali ate yalimu Kabe Zubeida yajjanga bamukubirawo ekifaananyi mulayini y'emmere ani Shalom Shalom talina njala nnyo ku mmere munne ate oli gwe walemesa nanti olina ettima munne gwe walemesa yawomerwa ebyokulya nze bampa akapande nanga buli ajja asooka kulingiza mu nze nekakwatira waliwo reception kiki wakola nali nkola mulimu gwange wakola muganda wange era meya yakebakamu okumayo meya yagwa ku kikapeti walina akateekamu omutwe bwati ataddemu omutwe bwati meya yali yetaaga kuwa ssente ziri siriya naye neddala ekya mirundi ebiri tebandimuwadde nnyingi kuba bills ze baamutaasaawo butaasaawo Chris alina abantu be yawa obulamu obuzungu abantu bagezi babawe ebijanjaalo ebinyeebwa enkoko ya supu enkoko enjoche waliwo nebayita n'embuzi embuzi baleetanga mbirizi zokka za mbuzi ebisambi ne babijjamu ne baleeta enkya bisambi byokka waliwo baleeta ekibumba kyali kyaki ekyo oba kyali ekibumba kya mpuuta ekyo kyali kinene bwe kiti nze olaba nze ekyannemesa okulya ebyokulya ebyo nalabanga abantu tebakkuta nga bayiwawo ebyokulya ng'olaba batono eyakavaayo naddawo buli kyali awo tekyali baali tebakkuta musaala baali tebakkuta byakulya tebakkuta byakunywa fruit tebazikkuta entebe zaali mpya ne bazikaddiya mu wiiki egi ezaali mpya ezo buli kimu ekyeri awo kyali kipya era kusebo Chris lwoddamu okugulawo abantu bawe essaawa nti bw'oyingira wano essaawa 2 bakole schedule bafulume schedule nti gw'oli wa between 9 and 10 kati fe abantu abamu tulina obuvunaanyizibwa oze ogenda olaba mu compound waliwo abatudde yogerako nabasajja banno bagundi Madratandi Chiko nabo bajjanga lwaggulo bajjanga ku ssaawa ya nywanto mmeka ssaawa nga mmeka 12 ne bavaawo mmeka nga 6 nga bakola ki nga waliwo nti kati Hennessy etambula bajjanga 8 ogw'emisana 6 nga bama beegayirira mugende mujja kudda enkya kati sikakole nengamba bano basajja bange kambaleke bakole ola Mariachi yakola Mariachi yalinga Mariachi Kasuku ne gundi Shalom nange fe twali mu nkola entuufu ojja n'ogenda kola kantu genda waliwo omusiraamu wange oba wamulaba seeka oli nene yeyagalira ekyamugwako katono bamutikkula ettaffaali nga bandi basa nabaseeka nti baaliwo bangi awo oli gweyogerako naye mutegedde omutegedde naye nga baaliwo baseeka bangi seeka guggwa akkiriza nti ku Museveni akutta namulaba seeka guggwa ku Museveni akugwa mu bulago ngajja jangu nze nja kukola kama wange sisirika alinga Kayibanda Kayibanda nna yafuna obuzibu oli musajja gwe yaleeta yamanyira Bebekulu bamutwala Kagudde omujjukira nga bamutute Kagudde bamala omutwala nga Kagudde wabula ennaku wayita ennaku 2 Kayibanda amuzza ogwokubiri baatya amugamba afulume naliwo ng'amugamba ko Kayibanda yingira mu tenti eri gye bagabulira ebyokulya baatita abyerabira abaali mu toothpick ye bwati gwe siye gwe nagambye okufuluma amuyita nti n'ebifaananyi byenninda ndigenda ojja bifuluma wano tetukwagala wamanyira Bebekulu geno eyakutuma mumanyira gyoba ogenda okolere Kayibanda amugamba togenda ate namulaba yeegana nze saamuvumako bamala okujjonkera ne babakwata ate baga nti ate sinnajjonkerako kati nembaga eri wano tusanga Kayibanda tumugamba omusajja wo mugambe
baba wano tebamwagala ajja kukola ewalala we bamukola ki nedda nze siba tubadde naye emyaka 2 mu egi oyo omusajja ande evukayo mu bitaba nampisa nekimuga Kayibanda owo musajja mugamba agende ewuwo engeri gy'omaze naye emyaka 25 wamugambi wano wawo era yakugambye tukolagana naye omusajja wo mutwale ewakaawo oluganda lwammwe lugende mu maaso naye ate kwano wayitiddwa buyitwa tebagayita buyagala nekayitayogera bingi agamowa omuntu wankati nze mukole ndi ne bamugamba bwe kiba kiyitiridde nga musajja wo mumaze emyaka 2 mu egi olaba geeti wagenda oyita oba oyifulumira mugende babiri muwezi 2 mu emeka mu 6 eyo nga tuvuddeyo ne Kayibanda yanyumiza na project gyagenda okukola omwaka guno project eyo igenda kuba project za Kayibanda sizaagala oyinza obutaagala giwulira naye genda kukulakulanya yaŋŋamba nti akataago ku kansa tekamulabamu akaki ak'ekisolo ky'eggwanga ebisolo bya Kayibanda mbw akataago kano yannyonyonya enjala z'akantu ako mukolagana amapeesa toleeta eryo liryo n'agamba gana amatu ate kirala omumwa guno akataago kati ate ddiba bagenda dikolamu jaketi z'ababooda obwoya bagenda bukolamu toothbrush eyo na value addition enteekateeka y'ebintu byeyo yaŋŋamba nti era yagamba abaana bwe bw'abafumbiza toleeta nte mwemu ebisolo wa bisolo 10 ebirume toleeta nyaanya toleeta green pepper wanduusi omuteera wali omaye Kayibanda mulundi eyaŋŋamba tugenda mukkiriza project egende Bujumbura ayingire mu balundi awo avuka munnayuganda Burundi bajjajja be baavaayo yazaalidde ayina okukakasa nti mulundi era yagambye ayina n'ekiwandiikawo ne bannaye okulya kwali ku gundi awo Kayibanda omwogeddeko ne mujjukira Kayibanda afuna ekiwandiiko eky'abalundi kweteerana ayagala kitwalira President Museveni kati ebyo ebitebe ebyali eri mu kiyungu batuuka okugabula ate yavaayo n'ekiwandiiko kye twakanya kunoonya bannange nyini bintu bino abadde mu mpiwa lubuto byani paka linalabako balundi kweteerana gurupu ne bagamba omulundi wano ali Kayibanda bagenda omulwako ng'engalo zonna ziddugala guno bagulidde ne guno gulya ng'akuttemu toyina ebiri wajje nabyo nti nze simu yange eriwa yino toyina kintu kyonna nti ate ne baasa banna enjala baasa eno nagirako ku mmeeza enjala awa mmeeza yali asudde ebintu lwa njala ne Chris yaliisa abantu Chris yaliisa emmere yali etambula yaliisa abantu era byonna simanyi yo naye emmere wagiwa abantu emmere yali etambula Uganda's the longest online rally baali balina okugattako the longest online eating abantu baali emmere bagifudde bureau namba era ndoza bajja kuba batuyita tugende bajja kuyita okoleyo interview wali mulungi nnyo mu interviews nali mulungi mu interview naye nze kyenyamba bwe tuba tuddayo batuweeko essaawa nti bw'oyingira essaawa 2 fuluma but alina okukola schedule nti kati gwe Nurdin between 10 and 11 era netakwata budde bwe buzibu ajja kuyita ku 10 atakwasaganye ku 6 ate omale ku 9 era ogudde batuwa obudde batugaye nti studio yo ate batugaye bw'oba toyinayo kyakkola tojja studio bagizimba empya wali wonna board biki bataddewo bateekewo oba togenda kukola tojja bw'oba ogenda kukola ate abasobola teekawo ne clockini eyo oteekamu ekigalo ekigamba no bateekemu nti bw'olwawo tosasulwa ojja kulaba naye abantu bw'oba toli ku schedule buli kyolya nga biru basala kuziya abantu bajja kukendeera baga wali emmere ya wano ya mitwalo 3 nonywa soda wa 13 ogenda wakananga ate sente ekimotoka kya toyi kikebereyoko abantu Jenkins abantu baali ddala wali abawala abawala tebagala boogerako naye nabo batambula eddaza black sugar munyiivu bad black mbalese
walishira price ishira price emmere agiteekawo nga mutini obukazi obutono bulimu ekyama kaso ogigaaya n'otya tolagyeraga naye nga yeggwawo yali nga yayombera endala bampe ebifi ebyokunywa baana mamwali nolabika n'okuyombesa abafumba abamu nibaagala n'obatwaliramu bonna lumu nalaba Sean Styles ng'akumya omuliro awo mbuki who do you serve? Why don't you ask for coffee? Don't give me coffee. Now I want juice, there's no juice. What do you do? No, omwana n'atabuka. Don't discredit us. I've been waiting to eat since morning. Ani oyo agamba? Sean. Naye bantu bali Sean yali mutuufu. Naye abawala ekintu kye baaliko ng'abantu be bafumbira nga gulinga balina abantu 20 be bafumbira. Naye ng'endya ya mukolo. Mbaga kwanjula gw'abantu ebi omwana alaga nti kati omaze okulaba ekyokumbirizi kwa ziri kumpi kujja n'omugana edda ssebo twefugeko ate kati bafumbye entwingiri baazirya eyo nga andi bwe twava twasubira mu kulonda tulonze presidential MP tugenda omaliza akalulu anga aka 221 anti kasuula ebikonge 221 oluli kasinga kusuula bya NRM bokka kuluna kasaze eddiiro Kampalo Muwanga Kivumbi yayise Rutamaguzi namulabye nga akabaze sali muzale lwaki wagiye waffe notwononera obuwanguzi sali muzale abaana bamukozemu challenge bali mu nnimiro ne amaze emyaka emeka mu parliament 10 nawulira akyabuzaayo nawali kyali wayanga nti omusajja omanyi yasinze emmotoka ez'ebbeeyi mu parliament Rutamaguzi mwalina emmotoka za bbeeyi zakabi nalabako Bugatti ndowooza agenza okubalamu amafuta gano nga toli mu parliament ate amafuta ganaava nga tokyali ku musala gwa parliament olina emmotoka tugambe 10 zonna nnywi ziri embi ne musajja mugagga emyaka 10 gyamaze alina okuba nga afunye yakolako mu UN yogola banno mumulaba endabika eyo yerabika mubaaya nnyo kakati mbadde nkugamba musajja waffe Rutamaguzi ng'ogamba alina emmotoka ez'ebbeeyi ebanga alina emmotoka ez'ebbeeyi nnyingi walina Chrysler simanyi Tundra simanyi biki mubaaya nnyo ku bidduka naye bwonga nti yakolanga mu UN mugagga yavaayo ddi mu UN nga 2014 naye bw'omulaba otosobola kumanya nti yali mu UN nkugambye waliwo ne yabadde amulaba nga alina ki t-shirt kyayambadde ali mugundi ayogera bw'atuka ekyana wansi mu comment obwavu bunnumye sijja kwambala t-shirt ya Rutamaguzi ng'erabika bulala kiki obuzibu buli ki ku Rutamaguzi nga yakaabye nnyo oba yadde kati awo jase obukosi ko kamulumye lwaki kuba abadde alina ndowooza ebintu ebyatambuza bafuna ssente nnyingi yalumiddwa okusaavinga bantu be oba ssente ekyo kyabaddemu ssente ekintu kye nalabye awo olaba Walukagga bwe yayogedde nti oli omusajja gwe yateekako omuliro emabega Magoola amubanja ssente nti kati yamuteekako resources zonna bw'awangula alina omuwa ssente ze bwe nategeredde nti bintu bya kashi bintu birimu kufuna gweno ogwa muntu mu bulago gw'ofiiramu ye agenda kufuna ssente byakufuna kuba kati labayo Walukagga yamaze okulaga nti yamusibirawo n'amugamba bw'owangula ng'onsasula bw'otawangula tonsasula naye ng'ate abagenda okuwangula ye Walukagga tagenda bbawa ssente atya abagenda okulonda ono awangule bo yabagaye bugambi tulonde enkyukakyuka Bobi Wine abatumidde Uganda is bleeding bankuba ekikono ne bakeera ne bamaliza kati bamaze okugira n'amugamba towangudde bala mpeza ne mwamoye deposit kati eyeba struggle eyo financial struggle eyeba financial bya sente kuba nze kasita yogedde ekyo nga sibira mu bantu andi kati bwe yakyogedde waliwo yavuddeyo n'agamba nti temunzitanzekka buuzaayo omuntu awagire omuntu nga mu kalulu nga figa y'amaanyi gwe omanyi ku kitebe awo nga bwe biggwa tolina kusasula nga tonna kulusifayinga Walukagga kwegamba bya ssente
ate ze gayi gufunayo gwoga nti gundi bagenze ne bamuwagira n'aviiramu awo era bwe bamalirizo bakutumira omwana nakugamba omukulu agenda bannange nti omukulu agambye agenda kati Rubonga ye omuwa magezi kyekiddamu kadda kuki kati Rubongoya bamuyambye kyakoledde ekibiina kya Nuupu ekyokusuula Rubongoya akonsentrate ku kibiina ekibiina kigenda kufunayo omukulembeze atuulawo nga omukulembeze wa Nuupu Kyagulanyi bw'aba atambudde agenze ono waali kati kankwe okumanya Nuupu naye erimba oba abakulembera ebibiina balimba gwe Secretary General oyina omwogezi oyina president w'ekibiina president yesimbyewo kubwa president Secretary General yesimbyewo kubwa MP Vice we mu Buganda yesimbyewo kubwa MP Eastern yesimbyewo kubwa MP kati ku lunaku wano nga tulonda akalulu nga tonnagamba abantu nti baatubbye ani yabadde ku ssente gwe tukubira Rubongoya oli Kololo ogamba bakubba Mensa Kabanda ne Luzi ogamba bali mu kukubba Bobi Wine bakugamba eri naye bamukola ki bamubba Secretary General wabadde odda side ki gye babba president wo oba gwe Kololo gy'ogamba DR forms zange gatta tezigatta ona kulondora bululu bwa president kati yabadde Kololo era yali Kololo ne bamunyiga agenda olaba olulimi lufulumayo saa ne kijja ne kikuteekako wano ekigere ne kyongera ne kinyiga Rubongoya n'afuluma akazimbe ke Kololo n'agamba sigenda kubeerawo nta kaŋŋende mulangirire ebintu byammwe nga siriwo n'agenda eka ne balangirira mboli yanyumiza mu chairman Nyanzi yazendi yarafu n'ateekawo n'agendako mu nkuuti ate ade n'original yakoze photocopy n'agenda mu nkuuti ate ebbasa nga teriyo ale gye emyaka gifuuka buli ndakiri yakoze yarafu Jenkins tolimba tosala ekigambo bakaye batya mu mwami Nyanzi yatudde bw'ati n'ebbasa yajja n'original taagala batukubuusabuusa teyakola mu kopi kati wano ng'alinda kati balaga nti babalwisaawo essaawa eziwera naga ngendeko wali mu shotiko n'aleka wano ebbasa ate yafuuka longokeeyo agenda okudda ng'ebbasa teriyo ng'ate alinawo abantu be wano nozaayo baali nga bw'ogambye nozaayo baali ku birala ebbasa yange what are you saying nkugambye constituency ng'eyitaawo yagenda yemululamu kufuukamu bwali abantu butaba na bwesimbu n'obubibbi mungi mu society yaffe kati obba otya ebbasa y'omusajja agirese wali bobba eddagala omwana yagitwala ne bamala agenda naye mbu ye rope ye yagirera wano tagiteeka wadde ebbali aba agikutte wano ng'agiraba bw'ati kyoba ye tebagikwatako kati gundi agenda kikola atya ani mwami Rubongoya nga bw'ogambye addeyo ku Secretary General ku kitebe nze ba Secretary General bendabye kati ng'ekya todongo teyeesimbawo yes era bw'aba agenda okwesimbawo kino ekifaanano kireka era ne Lumumba lwe yasembayo yalita CMP yasooka n'abeera n'amaana n'agamba so kibaze tosobola kuba bintu bibiri naddala ekibiina olaba Namayanja bonna Rose Namayanja ali ku Secretary General manya ye Deputy Secretary General wa NRM omwami we yakubye gundi Lutamaguzi yamukubye omwami we Nsereko yakubye Lutamaguzi kati yanoonya bunoonya kalulu teyeesimbawo
Yasooka ne yeesimbawo yajjanga youth najja n'amala n'afuuka MP n'akiwummula ndoza mu 2015 n'akita bino byonna ebisanja akolera kibiina Rose Namayanja. Tunuulira ono omukyala yaani ku maanyi g'alina n'ebintu byakoze yandibadde yeesimbawo Hajati Namyalo. Hajati Adija Namyalo wa ONC. Emirimu gy'akoze popularity gy'alina ebyakoledde ekibiina kya NRM yali asobola okufuna kaadi naye ye omutima gumugamba twagala Museveni mu ntebe gaba byalaani dryer kusindikamu bano kuboolerera bantu Museveni mulungi Adijani Namyalo ONC era ojja kumaliza okulaba nga Adijani Namyalo ye byakoze bibala birabika kituufu. Argument gundi ye campaign yali kukuza Buganda to Museveni. N'agizza Bebekulu omulaba akulaga nti akoledde ekibiina netagenda kuyingira political office. Ataddemu amawulire anoonyezaako luka president ogutali mulundi gumu yakusoma n'asomye akoze ebintu muyimbi naye yagamba nze kasita president Museveni abeerayo ebisigadde nja kukola emirimu emirala. That is Bebekulu for you. Naye omulala olufunamu ka popularity katono eyo constituency njagala kati omuntu olina okulaba nakigwanyiza alina byayagala ate nadda kati abalonzi batandise okuba ababuufu abamu bakulaba ne bakulinda ne bakulinda n'oyisa ebivulu n'oyoka kati tutamaguzi yagenda n'agamba nti omuntu yenna n'ayetaba mu kalulu kano it will be the full of the century yenaddayo 20th century ne bagamba olowooza n'oyo yekka Muwanga Kivumbi yayimirira ku kavule n'alangirira babaka banne ye baatakkaanya nabo n'agamba ezo constituency zino wammanga nkalu nga bw'oziwulira zino Kawempe South eyo nkalu Bukoto South eyo nkalu Entebe nkalu waliwo eno ng'ogenda ejjinja Butambala teyagirangirirayo yali alaba mulimu omuntu yerabira okulamirira nti Butambala county ne district nkalu yagenza okulaba abalonzi ne bagamba wano nga nno wali ebintu ebikalu abalonzi b'e Butambala omwana yatemyetemya akalulu wano n'agamba nti Muwanga Kivumbi alina ebifo bye yawangulamu e Butambala awo naye gye yawangula imagine mbu ntono yabeeranga ntono ate bali bwe bamuwangulanga abakuba wagazi lweyo bali bwe bawangulanga nga bakwata kokota bwe bafuna ebisatu Muwanga abeerawo n'ekyenda ye bw'abawangula n'ekikumi oli abeerawo n'ekinaana imagine nezimukuba mbu nempulidde leero gempuliddeko poliisi ndoze egambye bamukutte andi awo wetujja naye kati oli akugambye omuwa magezi ki badde nkunyumiza musajjawo Muwanga Kivumbi mbu yalina kidrone okulonda nga tekunnabaawo nga tayagala amumanyira n'akolayo ko ku ggaali mbu ne bali abagira ne beeteekateeka kakati wano mu kalulu nga kakuuse ekigambo kyempuliddemu kibadde kampulire wano ekigambo eŋŋandu byalo biri eyo ebyalo biri eyo mu Butambala oli agamba nti report gye bawadde President Museveni okugamba nti abawagizi ba Muwanga Kivumbi balumba poliisi yagamba si ntuufu nti poliisi report entuufu eri nti bano baateega motoka etwala bubokisi ab'eggaali abamuwanga bwe babuteega ne poliisi oba majje agaaliko mbu
ne babakuba amayinja, bakuba poliisi amayinja n'abalwa eggaali ne bakuyisaamu awo empi. Kati amagye gavaayo. Mu kuvaayo amagye mu kuvaayo oli n'akinyuira n'agamba Muwanga Kivumbi waasula emmaka gaasulamu e Butambala ne offices electoral commission oba tale center yaabwe bwe bayita kubo liririmu. Kati we baali bayita nga bagenda mu kuyitawo bano babataayiza eggaali ya Muwanga bataayiza abeeredo commission babajjeko bubokisi bafune kye bakola wasobola okuwangula fiiti. Kati mbu bano mu kwogera ebyo byonna bwe bakuba amayinja biki amagye gabagwamu. Eggaali bw'eraba bagisinzizza amaanyi edduka eyingira galagi ya mukama waayo. Bw'eyingira galagi ng'amagye geefubye ne bakuba galagi amasasi omugemera walo guvaayo bakubawo baggulewo. Kumbe bano bali mu butuli balingiza bagenda tebagenda. Kati Muwanga wagambira nti baalumba abantu mu maka ge ne babakuba. Kati ate ensasagge endala ekirimu Muwanga oludda lutabuseemu nti ku bantu abaakubwa Muwanga baayita abalonzi tekuli ali mu register kubakayanira akalulu anti mubaava Nansana mbu gaali yali mpangise bacuba. Kati ne bannyini bantu baagala Muwanga. Abantu baffe baalagawa. Twagala abantu baffe baali bakola ki mu galagi. Ate abamu baafa. Anti bo bagamba baali bakola ki mu galagi. Naye obutuufu bwabyo tulinda kooti yeno tubulira poliisi. Bano bawaayiriza byambu. Mpulidde omwogezi wa poliisi aga nti bajja muleeta mu kooti amangu nga bwe kisoboka baba bamaliza okunoonyereza. Anti Kazibe Bashiru avuddeyo n'abuukula. N'agamba Muwanga Kivumbi kookirabe. Wagamba nga nkyali omupina ogamba wendi wali vacant. Ewuwe ni alimu ye yatuttewo. Ne wange wagamba saakomawo. Ani yawanguddewo? Naye Muwanga Kivumbi tali mu katwawo. Aba Entebbe bagamba wagamba otya. Gundi yagambye ono we Masaka gwe baakubye Mpuuga. Yagambye nagudde nene Muwanga Kivumbi yagudde. Mugenda kinyonyola mutya. Muwanga Kivumbi yagudde. Ne Muwanga nina mukadde wange amita Nalukoola. Ayo waffe Namasuba. Bamuzaaleeyo Kayenje. Kayenje kiri eyo mu Butambala side. Ne mugamba wanuupu nnyo ne mugamba akalulu ngaba musajja baamubbye n'agamba Museveni mubbi wa bululu. Naye Butambala teyabbye. Ne mugamba yii n'angamba nti nkugambye naliyo mu kuziika omwezi gumu emabega. Nga nnyina mwannyinazi muwagizi wa Nuupu. Ne mubuuza n'angamba nti mwannyina wa Nalukoola yamubuulirirawo oyo Muwanga tajja kuwangula. Nolabako nga bamugoba ku mukolo nti tebamwagalayo tabakoledde abeera mu kimu. Bobi Wine atutumira kooki. Bw'ate investment tataddeyo investment ze Butambala eyo. Investment ziri gundi. Ziri Kira Namugongo eri mbona ebintu ebimu byalina oluguudo lwayitawo buyisi. Bwe luyitawo ne lubawa ssente. Ne babawa agamba nti ssente zo bazimbemu ennyumba nga compensation. Kyekyo bugagga ekiri mu Butambala. Naye olumu babyogera abantu nga bavuuza nga bakukuba bukubi. Naye ate oluusi biba bituufu. Kaakati abantu babeera nti gwabeera e Butambala gw'otubulira Kivumbi tabakoledde. Abantu basiimye busiimi. Ndaba ku mitimbagano wano baali bamukeera bukeezi. Okulonda kubadde kunnabanga muzikiti ku muzikiti. Bamutwalaganya. Kyaki ku kyaki natuka n'okugamba Abasiraamu nti kaakati tukanye. Kuno okulonda kwe tugenda mu si kwa mufuti.
tetugenda mu kwamufuti. Omukyala Aisha Kabanda tugenda kukkiriza Lydia atukolere. Bano Kabanda ne munne tebalina kye batukoledde n'ensonga eyo katuwa Omukatuliki kasita tetuli mu kulondaani mufuti bwe baagamba entebe katugiwe omulala singa tubaye tulonda mufuti twaniremedde ku musiraamu naye bwe kiba nti ono si mufuti twagala buweereza nga Peter yagenda obuleeta katufune obuweereza. Muwanga tumuwadde emyaka 15 awoza kimu Museveni mubi ate ye asigala agendewo omusajja mubi era omusiraamu omu n'agaana naye Muwanga ono engeri Museveni gyali omubi lwaki tetumumuwonya alekerawo omusajja amusojja katumugjeyo namugaa ogenda mumugjeyo tekatukunge bantu tebamulonda tuwa abalala abanaasobola okwogera ne Museveni naffe tufune ku buweereza naga ne tuyinza kuba mayiro 55 okuva e Kampala ne tubanga ffe tetulina kye tusonga ku mayirungi na ntangawuzi gekave butambala byokka na basajja bampi gye bali abasajja bampi abaliyo n'abawanvu n'abakina naye ng'awoza kimu nti ffe tunaatumya ntanga kale batuwe factory y'amayirungi tuwe ku bantu ag'obuugi aga juice processing value addition naye yatuyamba ki n'ava emabega awo Muwanga Kivumbi yakolako statement sikyalina kyennonya mu paalamenti paalamenti nze bwe mpangulira ekibiina kyange kyekifunamu ssinzi nawulirako statement okitegedde bwe njiyamba nenkifunira ekibiina mu ekifo mu paalamenti kyekifunamu kitegedde naye ndowooza abadde akooye nze mu paalamenti tamaze emyaka emeka emitono nnyo 15 emyaka egyo mingi 15 nno myaka mingi egyo era nze mba ndowooza mu ngeri ya bulijjo omuntu yandibadde maximum bweweza ebisanja 3 ekyokuna todda MP ate president anti baba bamugaye tavaako naye nabo baba batambuza myaka bisanja wali abali MP bamaze emyaka 2 mu egi omusajja nno yaŋŋambye bwe yabadde tegusula obaani yaŋŋambye nti mbuuliza ku babakaaba bo tebakula kuba tugamba Museveni mukadde gwe bw'oba olibadde mu paalamenti emyaka 20 oyagala tugamba okyali muvubuka. Wanawulidde omwami Mathias Mpuuga agamba mukulu we Muwanga Kivumbi mukulu wange Muwanga Kivumbi nenga ani mukulu ku bano Mathias alina emyaka simanyi naye alinga 5 mu enene Muwanga myaka gye 5 ani kati mpozi nga musinzaako nnaku mpozi nga musinzaako nnaku beegasegase ng'oli baaba nno waddala alina n'okukifukaamirirwa nga Muwanga Kivumbi abantu awo yafuuka ereda musajja mukulu alina okuweebwa ekitiibwa kye eky'obukulu nga bw'olaba Sendi Sendi tolina muyita Sendi onogattako ssebo mukulu Sendi wabwe twali tukola online nayogera naye naŋŋamba gwe Nuruddin nze njogera yaŋŋamba awagira Museveni kati nali nze mmuwakanya nemugamba Museveni mubi naŋŋamba nze nalabako taata oba mu 6 Sendi nga nnyumiza ti omusirikale najja n'agamba taata n'akonkona nga yogera Luswayiri taata we n'amugamba tolumenya ngenda kukuggulira otwale by'oyagala omusirikale n'ayingira n'asaba by'asaba n'abimuwa n'agenda naŋŋamba ku mulembe ogwo ogw'Obote nga omusirikale bajja ne bakubbako emmotokayo nga baba bayinza okuyitawo eyo Bote 1 nga baba bakuyitako bayinza okuyitako mu mmotoka eyo naye gwe omanyi nti eyo Bote 1 ne Ssekabaka Muteesa yali akyali mulamu Obote 1 afiira mu 1 agifunako emyaka nga 3 kati bw'oga nti oli muntu wa Bote 1 nga yali amoga
Omanyi kibateesa nti yaliwo oba yali Obotetu nga Major General Edward Muteesa waali mulamu oba yali mu Obotetu nga simanyi Obotetu yawona ate juzi mu kinaana nga gundi bamuggyeeko bano babinayisa nga bamaze okuvawo bw'aba agamba Obote wanu wemabegako naŋŋamba nga sebo bantu bajja wayo naŋŋamba nga bakubbako tugeze akugjako emmotoka n'agitwala nomanya yabbiddwa ng'oba otambula kalona n'akuvaamu n'ogiraba nga gw'olina okugidduka omusajja takulaba nga ogambe yabbye emmotoka yo ondaba otya nga nzibye emmotoka yo naŋŋamba kati ye ku mulembe guno avuga ku ssaawa 19 ogw'ekiro n'agenda gy'alaga n'akuba endongo n'adigida aba mu bizinensi anti endongo bizinensi eri mu ndongo kavugiddewa ani Uncle Sandy ali mu events Sandy events ali mu PR byonna byekuusa ku ndongo atambulira omwo ati event management so aba alina okumanya gye kavugidde kakati ekyo bwe kyatambudde sayidi eyo tukomewo walutamaguzi okukaaba kuno ng'oggyeko emmotoka kyategeezezza ki gy'oli nalabidde ddala nti abantu tebakkuta nze kakati bwe mba nakolako mu UN yakola emyaka emeka simanyi muwendo ne bwe giba nga nkozeyo kisanja myaka 5 nenzija nengattako ono parliament ebisanja mugambi 2 myaka 15 mutamaguzi kyatalina ayagala kuweereza abantu nanti twagenza okulaba nga ate ekimukaabya abantu tebasobola kukaabya bwe bati abantu basobola kukaabya bwe bati abantu nsubiddwa basaavinga nokaweereza limuzale lwaki gwe n'akafaaka nga akamu bwe kati okatutta sajja gwe kati lwaki abo babeera baga President Museveni yetavaako nga gwokaba ne ku kamera nga bakuggyeko anti baagala bo kukyusa buyinza nanti obuyinza naate bwobwabwe tebuky onkyukakyuka y'obuyinza etandikira mu grassroots nti okuva kuba prefect abali mu primary balina okuba bali ready okukola ki okuwaayo naye gwe oli member of parliament okaaba bakuggyeko akafooko kobaddemu okumala emyaka 10 oba tolina right eyogera ku muntu mulala ayagala kusigala mu bifo bannaye saagala kulwa nnyo kweno sho nyina topic 2 ezisigadde abayimbi bo nga baagudde nnyo ku luno bakoze batya Mwami Lutaaya enkaaba yemwe ya Geoffrey Lutaaya agenda mu kkooti andi enkaaba yemwe ya Lutamaguzi owulira olaba ne gundi Nina Rose nga bamubbye nnyo akalulu ke bambi yafuna bumeka Nina Rose mbu bamubbye ne mu statement agambe it was an attempt. I now know all the loopholes in politics. I'm coming back next term. I'm coming back. Stronger. I'm now aware of the loopholes. Nenga inama yagala korat. Ani? Aina inama. Anainuka. Yagambye adda. Naye kyabakola Nina togenda mu kkooti. Lwaki? Bakola recount. Ne basanga ate teyaweza bululu. Mayi bweveera. Agenda kanapaka nti pay expenses, costs. Costs zonna. Ngate tunasigazawo. Abayi nagenda ate ku federation Kenzo n'amuwa ku royalties z'ennyimba. Ogambye. Kati anayinama nayinuka omuwa magezi ki? Bw'abaagala okudda omwaka ogujja y'amanya next term. Lwaki ne kuno tagenda mu kkooti? Lwaki toyagala agenda? Lwaki toyagala anoonye bwenkanya? Kubanga buyinza omulabisa ye. Nga yafunye 2. Twabira ebya Lwamiti? Lwamiti alina steady progress. Ebuliisa yafuna 141 star 1 14. Kati kuno yafunye 241. Yayongeddako banga yabadde mu 6. 241 bwe bulu batulaze. Kireza yayongeddeko bulu 10. Bwagenda nga mpola bwatu izo kana mungu abuwezezza. Nawe kuba emyaka 10 oba oyingidde obululu 10. Ate yali awangula na 10. Ngero dda ate birike komo ngodda.
paka bwowoza omutwalo waba ogenda oyongerako 10 oyinza okuweza naye kati ate obuzibu bwalina ate agenda kukyusa constituency ate ani agambye ate luli yava eri ebuliisa najja enakawa kati ojja muwulira ng'ali mukono ojja genda omuwulira ng'ali semba buli ng'agenda bw'ati ye atambula butambuzi teyeewumuza teri kala ya t-shirt gy'atayambadde lwamiti waliwo ekifaananyi ng'ali mu bbulu ng'ali mu yero ng'ali mu red zonna anoonya buwanguzi anoonya wali maanyi bantu bana basobola okugira Geoffrey Lutaaya kiki ekyamukubizza paalamenti eneemumiisinga Lutaaya abaabukuttemu paalamenti eneemisinga Lutaaya gw'owulidde emyaka 5 abo bakomewo mu ndongo tukube music ya reclaims abantu be Anainama yakomyewo Lutaaya yakomyewo Hilda Doctor yakomyewo Hilda Doctor agenda mu kkooti naye yegendereza ng'abaabukwatamu ne kkooti bagamba za Museveni banaafuna batya amazima nali akutte fayiro nene bw'ati n'agamba mukadde tajja kumpangula mu DR form ziri wano ate tokolanga nnyanzi n'oziwumuza ku mmeeza kozi nnyanzi yazirikaawo n'agendawa n'agendako mu nkuuti wali yagenda okumala okusiba empale bw'ati agenda okudda nti bibadde wano naye ani yakugambye osekera mu nnaku y'omusajja nange ndi mu nnaku kubanga aye neyange ebadde consistent and persistent lwaki ye atlist bwagenda muko eyo afunamu ki yagenda basi ebadde basi erwa DRF takozeemu photocopy ng'ayita mutabani we president ozirabyeko ndi wagenze nazo olutalo nga bataka kubanja DRF naye olaba mufulumya ani boleeta ensasage kutale sente balina kufulumya nina mukadde wange yali ewakiso ali ku mubaka aliye yawangula batuddeyo wayise yaliyo okuvanga ku 12 kati ekawungeeza awo baba batudde yowe bamulangirira balinda munnaabo oyo busiro ba South nga naye DRF muzinga nnyanzi bwe yakoze ono agamba ngenda naye awummuza kyengenda okukola ngenda kugwa returning officer mu Bulago alina okumpa DRF zange bibino omuzeeyi n'amugamba manya ekiriwo ogenda kuleeta obuzibu oyo omusajja oba mutufu oba mukyamu obuyinza abulina mu kugirawo olutalo ne lujja ku sente awo kutale sente Wakiso muzeeyi ono n'agamba wano nno tewajja Girambo ne yeekubira essimu n'abanga agenda aba afuluma ebigere bisatu omusega n'amubuuza muzeeyi wabadde wano okuva ku makya kati olese effujjo munda yingira mu ffujjo lyo n'amugamba ogambye nzire wano ti munda nzizeyo munda kati muzeeyi jangu tukole akalidde mu mmotoka ewanna ekiri omwo kikulu mamire kyakuyita soko gye Hildaman omulabi kyekyasudde Hildaman kyenawulira mu butuufu nti omukyalo oli Amelia kyambadde yalemezaamu atya naye bamukuba akaluyi yakkiriza nti tetubadde ku ground n'asigala ng'akola ki project ze zasigala zitambula basale zitambula buli kimu ku kyalo ng'atambuza Hilda Doctor ndoza teyabeera nnyo nnyate bwe yajja ngeri gyali alina okukola ki kwasaganya eno abantu ne bagenda okulaba nga ki omukyalo oli kati omukyala tekyakiyakoze akayimba n'akomyawo koono gwe babirana naye ng'ataaga nti mwe mulondo oli ate mbu Hilda agambye nti nno Amelia abalala balungi naye obakira ate bagamba ate oba otugambye ffe tukole tutya akalulu nkakuwa Amelia abaana bonna bagize batikinga Hildaman bwe yabagambye naye agabamubye ye tannakkiriza gundi yaŋŋambye mbu alina Victory Party Amelia obubaga bwatandika naye bali mu nteeseganya kubanga Hildaman bamuwadde omulimu mbeera gwe baŋŋamba nti head of entertainment nyamusajja wange ali mu ssente bamita Bashir akolera Amelia n'aŋŋamba nti Hildaman
sente ze bamuwa asabye nnyingi. Yali atadde mu budget. Okubayimbira ku bivvulu. Ku bubaga. Ne mugamba Bashir Olimba temunnamugamba naŋŋamba bwe mbanze mulina ka access muwe ddiiru. Oba gw'olina access ku Hilda Mani yogera naye. Ndudde okwogera mpozi nkule Ssaalongo Ssolo. Naye ne Ssaalongo Ssolo naye akyali maziga bintu bye bimu. Kayemba Ssolo. Baakubuuli. Yadde anoonya okumpaayo ku kantu nga nnyonnyola akalulu bwe kasiiwa. Omanyiro gye bayita omuggo baluyita luga lwe bakola mu mu ddiba lya hipo oluga. Bazinga eddiba lya hipo ne luba nga lunyeenya lutyo balukuba. Muna akalulu bwe kali. Bakakuba mugono owulira nga oli buude bakwongera oli buude. Ssaalongo Ssolo yangaye nti akalulu kazibu. Yawangula ye tagenda mu kkooti. Tannangambako nti agenda mu kkooti yangambye agenda concentrate ku bya sports kati. Addayo mu sports we. Gundi nno Ssewungu bagambye akalulu bawadde date oba Friday nobadde. Ekkooti yakkiriza bakole recount. Bagenda olwaleero gwatulaba leero ku Lwokutaano. Oba gwatulaba leero ekiro manya omukulu enkya agenda kubaba balakalulu. Wabulu bweveera kye kizibu abantu bonna bakoze recount. Budda bukoze. Oba walinamu 1,000 ogenda ogira bujja buli 5-6. Walinamu 1,000 bujja buli 7. Ayinza okukakana ng'avuddeyo ng'aye tafunye buwanguzi. Sebo bamututte mu kuddamu kukabala vote recount era ekijja akirinde Mwami Ssewungu eyamuwaabidde yagambye nti nno okuva 2016 abba banne bwe bavuganya naye ye ku luno yamulakidde. Ye statement yakuzinaga nze mulakidde. Azabba nga tumulaba najja nkimanyi alina okunziba. Neŋŋamba omusajja owa opposition yabba atya omuntu omulala nti mubbi tumumanyi neŋŋamba mba mwogera mutumanyi n'omuntu bayinza omuwangula n'ateekawo palapase ne propaganda basobole okumusaasira. Omutegedde oyo tutamagazi tumumaze Hilda Mani awedde leero balonze ba meya ba cities ne ba chairman oba chairperson 065 ku district. Si Nubian eriyo kyayagala ekyo. Ekyo kyayagala. Nubian. Engeri bo gye bali mu city. Anaafuna. Nubian. Olumu abantu basaasiramuko wano nga Kyagulanyi agudde. Bwagwa bamukubagiza. Nge bamuwaayo omusajja we. Bagezako okukubagiza ayinza chances ziri waggulu ajja kuwangula. Katumusabire musajja wattu. Chances ze tulowoozaako. Omulala Lord Mayor ye Lord Mayor tumuleke jukira kuba kagenda kuba katandise okufubutukayo sigo bali mu kulonda leero. Nti mukyala wa Mawa aleesa amaanyi. Last minute adda akikumyemu nnyo. Ndalaba musajja wange ono Ibrahim Kasozi OFDC naye ate yabadde aleese mbwe ssente yayiise mu kibuga ku Ibrahim Kasozi. Nene mugamba muganda wange wavuddeyo leeti. Bagamba bazinyiga. Waluddeyo ate kati bala obudde bigenda ne bagamba tuziti. Ogenda kati zikozesa ki naye nga Ibrahim yandikoze bali mwezi waali kati embiranye eri wakati w'aba babiri. Naye nga tuwera ne Nabira yakomyewo. Nabira namulabye jjo. Namulabye nga ne drive zikaaba. Namusanzeeko ku Jevine wali atuziza olukiiko. Drive zazzemu okukaabeza Nabira Nagayisa Empala. Tumulinze kulayo. Katumusabire. Bonna tugenda kulaba. Rachel Magola weyo Mbusoga. Nje bangamba yali okay yayitamu. Baakuba oyo kati Empale bazijja. Tagenda kudda. Afrige molimisinga. Keera bukezi ku Friday. Omunaaba wonna waali. Nja kwekwata ku Sindi atera okuba mu Afrika. Rachel Magola genawulirako nti gaakaaba gaako mbaakalulu kaali kakaawo. Bammetta kametta. Noba naye akaveeko. Lwaki ayonga tuvuddeyo.